tukwaze information nga bwino okutambula kale mumba mulamuza kikola muli bangi nnyo buli musharinga video kubanga twala tambuza information go mulimo gwa kusharinga ogwange gwa kwogera gwa kulabisa ogwo gwa kusharinga eri abala ateka bikolwa kati gwe kyo bonkolera sharinga video then tuliko tukomewo wano tutandika kokola ekyatulese. Alright, kamale okubatuma then tulyoke tutandike. Ngenda batuma wano n'obuwomefu mundetire wano Saalongo Gamulengejja Mr. Araje wasanya kawo Charles Peter Mayiga gobo soka ku video eno kwetaaga Saalongo Gamulengejja Charles Peter Mayiga nkwetaaga ku video eno nja kwagala ko Agnes Nabaloga nkwetaaga kuno Sara Kagere nkwetaaga kuno Bale Mugera nkwetaaga kuno John Katende nkwetaaga kuno Chwala Male nkwetaaga kuno David Empanga nkwetaaga kuno Wagwansibira nkwetaaga ku video eno njala kwetaaga kejeri ya PDF njala kwetaaga kwa Felix Kuraije njala kwetaaga ko mudumizi wa Semwa James Birungi nakabijja kokonna manyiyo serenzo okuba okyali mbirengo ova Kenya nkwetaaga ku video eno ne mukazi wo Jeneti ne mutabani wo Muhozi abasigadde bajja tusanga tutambula. Alright, okusembya mukulembeza nkadibeka kodyo so president okusabobera kuwanda chika 3 zokaze njagala mpeyo oba ku recording ira katambe kano bakakuwereze Jono boyagadde okalabira okawoleza njala mutangira on chairman Nyanzi ne SG General Secretary Mr. Lubongo ya namombere ku video eno kale bisigadde muna atubuli agatukulukuta kale kamalo kuisaka na nkabaka bange then tuko tugende maso ne video. Right, njira bategeza mwenna eno seminar kyagenda maso ya the third annual gender based violence ejatangirira ku nzimza 29 omwezi gwa 11 ekumekezebwe nga lumu December 2024 omulama gwayo ogwa conference ne seminar gujja kuba gender based violence and intersectionality ejja kubetekebwa mu ggwanga lya Canada mu kibuga Toronto ku Airport Marriott Hotel 901 Dixon Road Toronto ku number ma mwenda W emu J5 yendagiriro ku conference ojja kubetegekeddwa ayagala okumanya ebisingawo ku ndagiriro ya conference eno ojja kubira omutesitesi omukyalo Doreen Kajumba mukyalo ono ojja kuba omutegeeza akubuli biki ebyetaagisa nangeri yosobola omweyunga ku conference eno ku simu ye eyo mu ngalo bwe tuba tugamba ati ku simu eyo mu ngalo kiba kitegeeza okuba omufuna ku WhatsApp ku direct call naye ng'omunyampe tokuba oba ni wale NRA musime ebikimbe gatotawaana kuba gireke kubanga bajja kuyisa bubi esimu eri plus 1 647 929 0340 kanjidde mu Luganda esimu eri kasaraba emu mukaaga nya musanvu mwenda 2 mwenda 03 nya 0 ojja kuba mufuna akubuulire biki ebyetaagisa okubanga weyunga ku seminar eyo. Olwalo nabagambira open roof nengera kusooka mpisawo information then oluvannyuma nja kutessimu twogere ensonga. Kale olwokuba nti babikulya balungi mirimu kati entasiima ebulwagiwa bannange mundeke nebaze baganda bange mwenna abawandiisa amabaluwa ku embassy ez'enjawulo ku consulate ez'enjawulo ne kuba MP bammwe ne kuba center bammwe okwetola ensi yonna mwebale nnyo tezimala nkiddamu abawandiisa ebbaluwa nga muziwandikira ba center bammwe muziwandikira ba MP bammwe muziwandikira embassy ez'enjawulo okwetola ensi yonna ku kubuzibwa kwa Ssaabasajja Kabaka mwebale nnyo mwebalire ddala mugende maaso nkiddamu buli yawandiise ebbaluwa nga n'omwana wamuwandiikira na buli omu ne muzisindika ku embassies ez'enjawulo ne muzisindikira ku consulate ez'enjawulo ne muzisindikira ba MP ne ba senator okwetola ensi yonna mwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okwo abagenze ku Twitter handle ez'ebitongole bye twayogeddeko mwebale nnyo mwebalire ddala okukola omulimu ogwo entasimu ebulajwa mugende maaso nabagambye ebyokulwanyisa bingi nnyo ekyokulwanyisa ekisinga obukulu kye bayita exposure or to expose the dictator mwebale nnyo mwebalire ddala out of the door.
ne system endaje tugenda okukozesa buli comrade nago bawamba tuleme koma ku postinga ku TikTok ku Facebook ne ku Twitter njagala tutandika okola kye tuyita profiling nga buli muntu yenna awambibwa mu Uganda nga wanchuuka tufuna amanya ge ebifaananyi bye details n'abamukutte wange gye bamukuttemu era tukole ekintu kyekimu tuwandikire ba MP ba ambassadors tuwandikire migration department ezabuli nsi mu gitegeeze nti mu Uganda kitubagamba nti bawamba abantu bawamba ono bawambo nakyo tukikole nti nammwe abadduka eyo ne mudduka okufuna obuddamu nga mudduse mu Uganda lwambeera mbi na kubatulugunya kino kibawa obujulizi n'okulaga ensi nti mu Uganda ekiryo kitokota si kisaanikire buli comrade nago bakwata temukoma mu postinga ku Facebook na ku Twitter na ku TikTok buli kitongole kyonna ky'omanyi nti kya buyinza mu nsi yonna mu kiwandiikire comrade gwe bakutte bonna njalako baza omukulu muganda fo muzungu bayita Dr. Nico ng'onawangalya mu ggwanga lya Butaaki. Dr. Nico, please, I would like to thank you on behalf of all Ugandans, especially who are on social media or social media activists. Thank you very much for the great work you are doing, plus your comrades, whom you move with across Europe, demonstrating against the Museveni's dictatorship and ongoing kidnapping and assassinations in Uganda. Thank you very much, Dr. Nico, and your group. Kati, njala kusooka kwebaza. Njala kwebaza ba comrade mwenna abali mu America naddala abali mu province gye bayita Boston oba Waltham n'abali mu bitundu ebirala naye okusingira ddala abali e Boston Waltham bataata abakojja basenga baganda bange mwenna mwebali kukola mulimu gwako demonstrating gwekwekalakaasa mwebali nnyo mubalire ddala temujjanga okwo abakyala abakulu abaami abakulu abavubuka abaana abato mwenna abaagala obwakabaka n'enkyukakyuka mwenna mwebali nnyo mubalire ddala I salute you mwebali nnyo mubalire ddala bwenvaawo ngendagenda mu ggwanga lya Canada essaazi zino wetwogerera e Canada bali mu kwekalakaasa kati bannayuganda balinga mu 300 bakutte bendewera na buli kimu ne posta zonna bagenda bali mu kwekalakaasa ku lw'okuwamba okutulugunya okutta effuga byonna ne corruption ebiri mu Uganda essaazi zino wetwogera essaazi zino bakomrade bali mu ggwanga lya Canada bali mu kwekalakaasa kati kale mwena bali mu demonstration eyo I salute you mubali nnyo mubalira mu keeping on twetaaga ensi yaffe ngezze mu mikono gy'abannansi bwenva njala kwebaza bakomrade mwenna abali mu Geneva mwenna abadde olwali abagenze ku streets ze Geneva Switzerland mwebale kwekalakaasa bambi mwebale nnyo mubalire ddala mwebale kukola mulimu gwa kwekalakaasa ebifaananyi nsobodde okufunako bitonotono kale mwenna abadde Geneva mbebaza mwebale kukola mulimu ogwo mwebale kukola mulimu ogwo please mwebale nnyo mubalire ddala abali Geneva mwenna mwebale ddala mwebale kukola mulimu ogwo abali Canada footage mufunye obudde bugenze naye mwebale nnyo mubalire ddala so ababadde Geneva so abadde Geneva mwebale nnyo mubalire ddala then abadde Geneva kati abadde Bungereza namwe mwebale nnyo mubalire ddala kamala okulaba abadde Bungereza oba nsobodde okufuna footage wano abadde Bungereza namwe mwebale nnyo mubalire ddala alright mwebale nnyo mubalire ddala abali Bungereza mwebale kwekalakaasa abadde Geneva mwebale nnyo mubalire ddala abali Canada right now mwebale nnyo mubalire ddala ab'omu America mwebale nnyo mubalire ddala South Africa na mugenda kikola buli nsi yonna katuddamu bw'oto okwekalakaasa tukooye effuga bbi ensi yaffe so mwenna mwebale nnyo bali mu kukola demonstrations across the world mwebale nnyo mubalire ddala temujjanga okwo maze bebaza kati njala ogenda kuba Twitter warriors mwene ba Twitter warriors abakola day shift night shift mwebale nnyo mubalire ddala okurepresentinga oba okurepressinga muganda ffe Faustin Masaba akyali mu nkomyo essaawa zino
mwebali nnyo kubanga mukola omulimu gwa mugenda ku Twitter handles ebitongole by'amaanyi okureportinga ebikolwa bya Museveni mwebali nnyo mubalire ddala era tukyadimandinga okutibwa kwa Muganda Faustin Masaba eyawambibwa ne baganda baffe bonna bali makomera mu ngeri ey'ekikolwa eky'okutyoboola eddembe ly'abantu mwena bakomera abali mu makomera manyi video zabagamba tukola video mwenna mubere bagumu ffe tukyakola omulimu gw'okubadimandinga omuli Olivia Lutaya Bamachete mwenna bakomera abali mu makomera please temuggwa amaanyi no maaso era tugenda mu maaso n'okuvumirwa ebikolwa by'okukwata Bannayuganda abalwanira eddembe lyabwe okulira Muganda Fono Madoyi Latif omutunzi w'engoye ez'omulembe poliisi n'amagye gwe baakutte ne bamutwala mu nkomyo yono mwamutegeddeko Muganda Fono Latif Madoyi ne baamukutte musajja wattu akozesa byalaani mpiso na wuzi ne baamukutte ne bamutwala mu nkomyo yono wano ne baamukutte olw'okutya kwa Museveni kwalina nti ensi emufukidde ekizibu ng'abantu bamukooye so mwenna mwebali nnyo mubalire ddala abakoze omulimu ogwo kati awo saagala tulwewo njagala kubategeeza ekigambo kimu mbasomesezza ebbanga lingi nnyo nti lwe tubeera n'ensonga ennene Museveni akulyetingawo diversions mumpulira bulungi nnyo Museveni akulyetinga diversion saagala tugwe mu diversion one bakomredi mwenna bali ku social media across the world nga mukola video ezibanja Ssaabasajja Kabaka mbasaba n'obuwombeefu temuzikiza we mukutte weewo gwe wenna akola video ng'odimandinga okubeerawo kwa Kabaka gye baamuwambira bamuleete tozikiza tebakulya ssente ngenda basaba ekigambo kimu nabanyumizaako akagero kano omwaka oguwedde nti abalamu tebateesiza mu bafu n'abafu tebateesiza mu balamu nkiddamu nabanyumizaako akagero omwaka oguwedde nti abalamu tebateesiza mu bafu n'abafu tebateesiza mu balamu okitegedde bulungi nnyo bw'oyitanga ku limbo n'owulira ng'emirambo giri mu kuteesa tokyamanga kubanga gyagala ogyegatteko okitegedde bulungi ate temuyingira nga mbimba bambizi kuba embizi beeyagala ofaanane nga jjo ngenda basaba ku social media mumanyi biki ebigenda mu maaso omuntu bwe muba mwamuziika temuddamu kuwa nsowera ya kirungu be mukisa gonna kujja kwetalira mu kwonoona jjukira zino ensowera zinoonya wali kiwunya kati wonna twalongo bululaba ensowera ya kirungu be ngezze manya nti waliwo obuzibu temuziwa budde ngenda basaba ffenna baganda ffe bakwatiddwa abambala obukofiira obumyufu n'abambala ovulo ne bateeka munda omukulu muganda ffe Jimmy Espire n'akola n'asiiga bukatyuni bwe n'abuteeka ku social media president n'akwata bukatyuni obwo n'akolako post gyakozeeko ng'avumirira obutali bwenkanya okukwata abantu abatambadde engoye z'amagye ate ne baleka bano olw'okuba nti bakozi ba gavumenti ne basigala nga bayinaye nga tebabakutte nga talina linnya lya muntu lya mentioninze era n'akirekawo nga kiri open olw'okuba nti abantu waliwo kye tuyita guilty consciousness ng'oli akimanyi nti is a state agent state mafia ajja kuvayo kubanga ali ku mission yakuvuma Kyagulanyi ng'akimanyidde muno kuti ajja muvuma era batandise dde okuwalampa president olwa post gye yakoze nga natayogera linnya lya kitegeeza nti omuntu aba yeekwese bwekwesi naye ng'ekyokukola akimanyi kati ngenda basaba muleke emirambo gife temuddamu kuwa mirambo mannya mugireke nkugambye bw'obanga oyita ku limbo ng'owaliwo abafu bateesa toyingirangayo kubanga abafu baagala obeegatteko omufu tateeseza mu balamu n'omulamu tateeseza mu bafu abaafa mu baziike period muve ku diversion mukitegedde bulungi nnyo ensonga yakubanja Ssaabasajja Kabaka ne baganda baffe abawambibwa ebisigadde byonna simbe bano bakibala masimayi baani total nonsense of diversion tufokasinge kubanja mutanda wa Buganda kubanja baganda baffe bakola ki abawambibwa ebisiga tubirekere president ne banne bajja kikola kati njagala tutandike kubanga obudde tulina butono kansula tuwasanya Kalo Charles Peter Mayiga atuuse n'omukulu akafaananyi kaakano kembadde mbaga abatabadde kategera kaako kuno kuliko erinnya Jimmy Espire yakubya kaviri kakafaananyi amuna Jimmy Espire yakubya akafaananyi ako kati gwe birimu bwe bate bawandiiseko linnya lyo ayina gyolomba president kitegeeza bw'omanyi nti oyina ekizibu kuno tebawandiiseko linnya lyonna nti kuliko erinnya gundi
katugo bufunduka mu bbanga n'ojja n'olumba omuntu wano balaze nti abaana ba People Power bakutte abajjeeko enkofiira emmyufu kyokka nga buno bufaananyi buno buli mu ngoye z'amagye nga tebabukutte ekyo kyaleese obuzibu so tetulina buzibu nammwe okitegeera so ebyo mbiveeko kati njagala tutandike video ku speed ya iri nga tutandika ne Salongo Gamulengejja Mayiga Felix Kulayije kansubire nti otuuse kamba vile kontono ka video katandise kati tutandike video wasanya kawo Charles Peter Mayiga Salongo Gamulengejja kansubire nti oli bulungi twagala Ssaabasajja Kabaka mu ngeri yonesoka ne bono okole emikolo ku mukolo ne bono ojja mwengoye mu bulange mmengo obuli maawa ne tubulengerako togenda tukyusa ndowooza yaffe kati onotera kutandika kugenda ku byalo kugulawo kabuyonjo ng'oyagala okukwata amawulire tekijja kukola twagala Ssaabasajja Kabaka gwe ne bw'ona okola program ku program tujja ku mulamwa kati njagala duva ku ntono ndubatandikire omwami ono okumanya yeebuzaabuza ng'afuka anaaba yatuuse n'okuyita omubaka w'eggwanga lino wentudde naye nga awangalira Uganda kubanga ye ambasada wa Uganda ambasada w'eggwanga eryo wano ambasada w'eggwanga lino mu Uganda n'amukyaza mu Bulange Mmengo abeekondooza ensonga z'amugamba naye njala kugamba ekigambo kimukulu wasanya kawo Charles Peter Mayiga amanya genze Fred Kajubirumbuye ne bonkobera ku Gola Moses oba oli mu nsi kino teka mu Fred Rumbuye lijja kujja ne byenkola ne byenjogera okitegera bulungi nnyo kati gwe ne bonoyita omukiise w'eggwanga lyawana ali mu Uganda ng'oyagala mubuli ebiboozi byo ebikwatagana nange oba there is a possibility nti basobola okunhaaniga ova mu Uganda kwe kunamira muzibu okunamira mu nzikiza it will not happen that it is very impossible tekisoboka okitegedde bulungi tekisoboka kubanga gwe kennyini bano abasajja ba diplomat agenda okuva mu nsi okujja mu nsi gye bamusindise ng'amaze okukola kye tuyita critical political history w'ensi eyo n'agikolako analysis biki ebiri mu nsi eyo amanyi buli kimu ekigenda mu maaso mu Uganda baani ba mafia biki batyo boogerako biki bakola buli kimu akimanyi nze saabadde mu meeting za muleke mmanyi nti ku bigambo bitono byayogedde teyasusiza bigambo biwera ddakiika 10 ng'ayogera naawe era ndowooza bwe yazze mu kyembaze yagenda yaga ono ssimu yaye mulwadde baba manyi so bataategedde nti omukulu natuse n'ogenda n'ayita omukulu ow'eggwanga lya wano ambasada ali mu ggwanga lya Uganda ne beevumba akasifu n'abako byamugamba bino bimu katambi akaabadde kenda kusobodde okulabako abadde tajjangako wano so nga amaze mu Uganda omwaka mulamba ng'omubaka wa Buturuuki azze ne tunyumya ku nsonga ez'enjawulo Buturuuki erina ebyafaayo biwanvu ate bikulu nnyo naffe ne tumubuulira ebyafaayo by'obwakabaka bwa Buganda nga bwe mukimanyi Buturuuki nsi nkulu era waliyo emikisa mingi ne bannayuganda bagendayo nnyo waliyo abasuubulayo era naffe ne tumubuulira ku mikisa egiri wano ne kampuni eza Buturuuki nnyingi eziri wano ezikola emirimu abasizi b'ensimbi weebali tulowooza nti emikisa egyo giyinza okubeerawo tumuyitiddemu n'ebyafaayo by'obwakabaka nabo bifaanana n'engeri wamuyitiddemu byafaayo byalumbuye si bya bwakabaka wamuyitiddemu byafaayo byalumbuye si bya kabaka kubanga eggwanga wentudde terina political history na ggwanga lya Uganda terina political history oba relationship na bwakabaka bwa Buganda wamuyitiddemu bizibu byalumbuye naye ojja kuba bulungi tofaayo kati awo tuvuddewo ensi etegedde tuli luddawa katandike bwetyo bannayuganda mwenna n'abaganda mwenna bali mu Buganda mbalamusiza kansipenti muli bulungi mwebalekola olwalinaku z'omwezi 17 zakokoka ku mwezi gw'okutaano mwaka 2024 kansipenti muli bulungi mwebalekola mulimu gwakubanja Ssaabasajja Kabaka lwankubadde nti mulimu okubuzaabuzibwa abantu aboogera ebikikinike n'abeewunzise ng'ebiwundo wasanya kawo Charles Peter Mayiga
njala kutegeeza olina kyotamanyi, you are missing a point nga bwe nakugambye ku lunaku lwokusatu. Abaganda bozanyirako essaawa zino abali wakati w'emyaka 4 ku 45 bakola ebitundu 7 ku buli 10 abaganda abaliwo essaawa zino. Nkiddamu Wasanya Kaloli Salonga Mulengija Peter Mayiga abaganda bozanyirako essaawa zino be baganda bali wakati w'emyaka 45. Bana abaganda tebalina kabaka yenna go baali balabyeko okujjako Ronald Muwenda Mutebire second. Abasigadde bonna tubadde tusomako basome era nga n'ebikolobero byabakolebwako ne byafaayo tubimanyi. Kati olw'okuba nti ole kabaka gwe tulabye nga tusinziira ku byafaayo ebyaliwo bakatikkira abeetamu bikolobero by'okutta bassekabaka, tolina gw'ogenda kulimba muganda aliwo essaawa zino kyogenda musiba akatambala ku mumwa. Kizibu nnyo. Empisa gye bayisaamu Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa tugimanyi bamba wabutwa. Empisa gye bayisaamu Ssekabaka Chwa ne Ssekabaka Mwanga tugimanyi bulungi nnyo. Kati tolina kwogenda kulimba nga generation yeriwo essaawa zino ya myaka 45 nga erabyeko kabaka omusi Ronald Muwenda Mutebire owokubiri nga basigadde bonna babattabusi nga ate ne history tumumanyi jjajja kujjamu n'empalo dduke takutokota wooli. Ekyo olimba mukulu. History tumanyi twamusoma katone kabaka fenna basinga obwanyi gwe tulabyeko. Mwana wattu atabadde atuwoomera antiru mu enkwezenge emuzze okukyankalanya Obuganda. Kati kabikkuse video entuufu etandike. Olwaleero oba okuva jjo mwadde muzze muwulire ebiboozi. Mayiga yazze ku TV n'agamba kabaka olwava ejjama nekola abasobe n'akyamako n'agenda na bibi okuwummulamu naye nga ffe betwali bagamba dda ne baleeta ekifaananyi ky'omuntu agenza okuwummula tubagamba nammwe mwerabireko tetugenda bakayanya ne tusirika. Naye obulimba busooka ate amazima ne gasookayo. Omukulu ono mu kulimba talina mukwatira nsawo. Njala tugende mpola. Mwenna abadde bagobera programu yange ebimbulimbulange Mmengo kati myaka giwezeena. Mbadde nzijamba buulira. Butya Museveni lweyajja butya Museveni Mayiga bajja abambowa ku kabaka ne baleetako abasirikale. Ne mbabulira nti Museveni ne Mayiga bakola enteekateeka ejja abambowa ku kabaka ne bateekawo abasirikale baabwe. Muwuliddeko omusajja gwe bayita Edward Sempijja eyabinyise mu nsuwa n'adduka. Nga bwe badde baga nti yakulira abasirikale abakuuma kabaka. Omukulu Felix Kulaije yagambye bw'ati. Wuliriza bulungi nnyo. Naye ng'ekyo tunakikola kati tutuma abasobola okutuukirira abatuukirira gy'ova oba olwo tukusuubira okubeera bakutegeeze. Bwe zinaabera ennaku 2 ng'olutumu bala away without official leave. What you hear awol. Kati awo bwe tumala okutuma message ya awol tuteekawo board of inquiry. Office ono lwaki yabula. Yabula oba yabuzibwawo. Kwa kino okuba tuga nti yabuze ninga yabuzibwawo. So we leave the channels of tuleka okunoonyereza kubeere kugazi. So bwe tumala okuzuula nti ddala yeyabula nga tumujja ku strength. Olwo aba afuuse disaster. Kati disaster officer alina kuwenjebwa. Number 2, bw'otumibwa omulimu ogw'enjawulo special duties nga Sempijja gwabaddeko Kapiteni Sempijja ate olinawo obuvunaanyizibwa bwankizo nti omwana wakwasa obuvunaanyizibwa obw'enjawulo special. Tetugenda kulwayo budde butono. Mukulu Felix Kulimbaje azini mukulu Felix Kulaije kigambo lai kitegeeza kulimba.
kati mu Luganda otuga nti Felix Kulimbaje mu Luzungu ne kibeera Felix Kulaije is good at lying but no worries. Wasanya Carol Charles Peter Mayiga njala soka kutegeeza nti tugenda kwambula n'obuli moto bulekebwe tutya video etandise. Abadde bazibangoberera ebbanga lyonna nzize mbagamba nti omukulu ono Edward Sempija yabadde akulira ekibinja ekikuma Ssaabasajja Kabaka. Omukulu ono yeetaba mu bikolobero okuba nti abadde akumira Ssaabasajja Mbuwambe. Omukulu ono yeetaba mu bikolobero ebyokubbanga eby'amabya Ssaabasajja Kabaka mwe yabbira n'ensimbi enkalu hard cash mu dola. Jiddamu omukulu ono yeetaba mu bikolwa ebyokufutizanga Ssaabasajja Kabaka atamukkiriza dde okwetaaya ku biragiro bya Museveni. Omukulu ono abadde ng'asomola bya Kabaka ng'aliwa Muyiga na bitwalya Museveni. Era omukulu ono yeetaba mu kikolwa ekyokubba ensimbi za Ssaabasajja Kabaka enkalu eza dola n'abula nazo. Kyatinkula akabanzi ka Ssaabasajja Kabaka n'agoba omusajja ono kuba mukuuma. Mayiga n'asindika Gaayo ne Tanzania ewaabwe eri embaziba agenda afune ku ddagala Vomwange. Era yamalayo wiiki nga 2 n'akomawo. Bw'akomawo n'ayagala dde ku gaadi ya Kabaka. Kabaka n'amuga ntaye. Omukulu ono n'abeera mu Mmengawo nga waali. Kati wabadde Mmengawo nga bwali Mayiga ng'akimanyi bulungi nnyo nti omusajja ono amanyi ebintu bingi ebikwata ku Ssaabasajja Kabaka n'ebikolobero bye yakolanga ku lwa Mayiga. Kati njala sooka bazzaamu katono emabega nsooke mbalage bulungi nnyo. Mu nkola entuufu ey'amagye ne UPDF Act esoma weti. Omusirikale yenna owa UPDF mukama we yabeera CDF. Ompulidde? Bw'abeera CDF buli kintu kyonna kyakola alina okulipotinga wa CDF. Yalina olukusa okukola ekintu kyonna naddala nga kisukka ku ddute gye bamusindika okukolako. Omusirikale wa UPDF yena takkirizibwa kufuna orders kuva wa private wa muntu gwe bayita civilian. Kati njala sooka bategeeza ne mu UPDF Act etteeka lisoma nti any serving UPD officers is not allowed to cross any border of Uganda without authorization from his boss. Etteeka erya UPDF Act litegeeza teri musirikale yenna wa UPDF akkirizibwa kusala nsalo ya Uganda nga tafunye lukusa kuva wa CDF oba akulira amagye. Si bwe guli. Era etteeka lisoma nti omusirikale wa UPDF tateekeddwa kufuna order kuva wa muntu yenna owa bulijjo. Takkirizibwa. Kati amagye gavudde gagamba nti Sempija yabuze. Talabikako. Era bamunoonya. Olw'okuba nti ekiri Mmengo kitokota si kisaanikire, omukulu wa Ssanja Carol Charles Peter Mayiga ng'asinziira ku mitimbagano gye yagambye bw'ati. Bwe mitimbagano gibadde mingi. Nga already kati awakanya echa ame spokesperson Kulaije nti si kituufu. Yagambye bw'ati. Kasuka babasomera mu Uganda. The Prime Minister of Uganda, Charles Peter Mayiga Salonga Mulengeja, has said that the head of Kabaka Protection Unit did not disappear as alleged by Afande Felix Kulaije, who has already declared him a wanted person. Salonga Mulengeja Mayiga said Captain Edward Sempija went for further studies abroad. Officially wrote to him about, however, sources say that Sempija flew to the exile in South Africa after being implicated in money deals in Mengo. Wano bagamba bati nti afutubadde ku bwakatikkiro wa Buganda Salonga Mulengeja Wasanya agambye nti omukuumi abadde akulira ekibinja ekikuma Ssaabasajja Kabaka teyabuze nga omwogezi w'amagye Felix Kulimbaje bwe yagambye nga bwe yamulangidde nti yabuze nti laba mwetaaga. Salonga Mulengeja ayongera mu maaso n'agamba nti Captain Edward Sempija yagenze ku misomo emitongole ebweru era ye ng'omuntu yamuwandiikidde era nti yamufunidde sikaala. Kati kamba nnyonnyole.
teri muntu wa bulijjo asobola kufunira scholarship mu sirikale wa UPDF. It is impossible. Era teri musirikale wa UPDF asobola kufuluma ggwanga atategeeza mukamaawe. It is impossible. Ekyokubiri, omusirikale nabo bagenda okufuna scholarship either va mu UPDF nga bamusindisa ogenda okusoma, bwe bangeri private nga ye ebera yintano mu ggwanga wakati. Kati Mayiga bagamba nti yafunidde ono scholarship ngani era ye ngani, oyagala kungamba nti Mayiga kati osinga CDF w'amagye ga Uganda era osinga kulimba gy'obuyinza nga yavudde okola statement ani afuulinga ani. Kamba somere y'Oluganda egamba bwete afutubadde ku bwakatikkiro bwa Buganda avuddeyo n'atangaza nti akulira ejje erikuuma kabaka erya Kabaka Protection Unit Captain Edward Sempijja teyabuzeewo nga abali ebweru oluvannyuma lw'ejje lya UPDF okulangirira nti ono anoonyezebwa. Wasanya Karisano Gamulenge agamba nti ono yagenze ku misomo emitala w'amayanja oluvannyuma lw'okufuna sikaala nti era yamuwandiikira mu butongole n'amutegeezaako ng'omwogezi w'amagye lya UPDF spokesperson Quick Flyje wavaayo nga Flyje yavaayo n'aganga 15 n'ategeeza nga 15 Maayi nti Kapiteni Sempijja yabulankanya okuva mu mirimu gye era anoonyezebwa. Kati mukulu ani alimba bonna kati mutegedde bulungi. Kati ndi wano kutegeeza eggwanga muwulire bulungi nnyo. James birungi kwoli Felix Kulimbaje kwoli bannayuganda kwoyo bali kamba wa mawulire amatuufu. Omukulu ono Captain Sempijja mbagambya ba sente za Ssaabasajja Kabaka n'ebiwandiiko eby'omugaso byabadde ng'asomula n'abiwa Mayiga n'abiwa Museveni. Era Kabaka yali yamugoba dda abadde bazze bangoberera. Kanjala tegeeza Felix Kulimbaje ne mukwano gwo Charles Peter Mayiga kumwe simanyani asiwazaani. Mayiga atuso kubanga alina obuyinza obusinga bwa CDF kati wuliriza. Njala tegeeze eggwanga n'abantu mwenna mbategeeze nti omukulu ono Captain Edward Sempijja ono yafulumye eggwanga lya Uganda nga bwetwogera essaawa zino ali mu ggwanga lya Amerika. Eno gy'agenda okuvaanjira eggwanga lya Canada mu biseera ebitali byewalako ayinza n'okwekoonako mu Europe. So singa bwe baga nti ali mu South Africa oba nti tannafuluma kuba sooseze muyina bbiri nti ali mu ggwanga lya South Africa oba tannafuluma yeekwese. No, omukulu ono yayingidde dda eggwanga lya Amerika gyagenda okuva yosolose Canada mwenza n'omulyako ko mu Europe gye bujjawo katono nnyo. So njala tegeeza bannayuganda mwenna n'okuluma kutukwa Ssaabasajja Kabaka mutegeeze nti omusajja yakunyagulwa n'akutulugunya mukulu Edward Sempijja kapiteeni yayingidde dda eggwanga lya Amerika era gy'ali ali abutaala kuba temusobola mulaba atambula yeekwese n'olw'ensonga eyo muwulirize bulungi ku nsonga tebakulya ssente zo. Naye buli muntu ogenda kwebuuza ono yasobodde atya okufuluma nga tategeezezza bakama be. Ekyo ku mbeera eriwo ya Ssaabasajja Kabaka buli muntu amanya ebintu bya Ssaabasajja Kabaka ng'amanyi nti giyinza omuwunyira ng'ate abadde ali kumpi ne Ssaabasajja Kabaka obanga akozesebwa n'oba musiru mutooletoole naawe oyinza okwagala obinyiike mu nsuwa bikugwe enkoto bwentyo bwenja okugamba. Engeri gyafunyemu visa simanyi sijja kukulimba awo mba nkulimbye n'ekyo wamanya ali mu ggwanga lya Amerika bw'anaavaingira eggwanga lya Canada. Kati Felix Kulayije tebaddamu kubuzaabuza mu musajja ali mu Uganda yeekwese biki. No, he's in USA, from there he's going to head to Canada, but later on he can end up in Europe according to my sources. So tuzamutegedde waawo. Kati waliwo n'ensongera gye mbadde temumanyi kandi bategeeze. Okusinziira ku sources zange n'omuwandiisi wa Kabaka ow'ekyama naye gwe yagoba omukulu Douglas Mukiibi
naye abadde abuze okuva olukiiko lwa Mayiga lwe yayita mu Bulange Mengo gye bamukunyiza ebibuuzo okumubuuza Ssaabasajja Kabaka gyali. Omukulu wa Douglas Mukiibi ne Kabaka era yamugobanga mu kubasomola ebyama bye. Ne meeting oba olukiiko lwali mu Bulange Mengo olwaggwa oba olutuula lwa Buganda olwaggwa. Akawungeeza ako Mukulu Douglas Mukiibi ne Mukama wa Sanya Charles Peter Mayiga kamera zange z'abagoberera okuva e Mengo ne zibolekeza mpaka ku Sheraton Hotel mu Gardens we bali batudde nga wano basinkanawo Christopher Damulira, James Birungi n'ebitongole abalala okutesa kikyabazaako. Ono bwe Mukiibi emmotoka yamuleta yali ya UC muzimanyi za State House. Ne bamala okwogera bayogera bingi nnyo omuliro okuba nti bagenda kyusa mu nkola gye bagenda kutwalamu ngeri Ssaabasajja Kabaka gye bagenda omujjawo. Meeting eno lwakomekkereza Mayiga yali asaba basobole okuzza mabega ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka. Namugamba wasayiniga endaga tetusobola kuzza kigambo kyonna ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka. Abaganda abatali Baganda abataddewo pressure ku kubanja kwa Ssaabasajja Kabaka. Ne muteeka abasajja bano ku pressure. Ku lunaku olwennyini lwali wakubiri ng'olukiiko luwedde mujjukira bulungi nnyo. Emmotoka eyaleeta omusajja ono Douglas Mukiibi yamuvuga emutwala mu ggwanga ku kisaawe mwe yayitamu n'ayolekera mu ggwanga erya Canada. Eno mu ggwanga lya Canada we wali omusawo gobadde bakozesanga okuggyako eddagala erisobola okuzzaako katono emisinde okusaanyizibwa oba okufa kwa Kabaka kubadde kutambulira. Era omwami ono mu ntambula eneserezi baamuwa baamukwasa obukadde 480 okugenda okukola ku nsonga z'okufuna kye tuyita reverse antidote esooka reversinga mu katono ku speed Ssaabasajja Kabaka mwadde akola ki mwabadde afiira yafuna obukadde 480. Era omwami ono ennaku 2 mabega mubadde temukyamulaba wantu wonna mu nnaku 2 mabega yakomyewo ngera bebamu ku delegation egenda okunoonya Ssaabasajja Kabaka gyali basobole omuwa eddagala lino lisobole okulivansinga kokko katono ku speed Ssaabasajja Kabaka gy'abadde akola ki gy'abadde agenderako. Mazima ga Katonda buggulu nga n'obukuba butonyerera. Wasanya Kalu Charles Peter Mayiga Salonga Mulengejja, John Katende, Kiwala Bimale, Sara Kagere, Agnes Nabaloga. Mwenna ne mukulu Bali Mugera bawasa wa Sara Kagere. Mubadde mukimanyi bulungi nnyo ng'enteekateeka ya Ssaabasajja Kabaka tasukka ennaku z'omwezi 28 omwezi ogwokutaano. Mwenna mubadde mukimanyi nti empologoma ya Buganda tesukka nnaku z'omwezi 28 omwezi ogwokutaano mwaka 2024 nga mukimanyi bulungi. Olwakazito kembataddeko olwakazito bannayuganda ke babataddeko olwakazito bazzukulu ba Buganda ke babataddeko ne mubeera mu paniki muntu ne musindika ono omuwandiisi wa Kabaka abadde muwandiisi wa Kabaka w'ekyama agenda afune eddagala lisobola okuzzaako katono era muli mu nteekateeka egenda mumusange mumuwe eddagala at least asobole okufa omwaka ogujja mu nnaku ze mba muteeseteese n'essikati nekyesimanyi nti kinaasoboka. Mwateekateeka ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogwokutaano guno olwalabiri 7 ndoze badde buli ennaku 10 zokka musanyewo Ssaabasajja Kabaka. Era ng'okusinziira ku information gye nnina essaawa gyendaga nti Bale Mugera, Sara Kagere, Agnes Nabaloga, John Katende, Peter Mayiga, Puli David Wasajja mwadde mwakoze dda ttiimu egenda okubeera nga ye administratinga oba okuteeka enteekateeka eziika eddamu okufuga Buganda ng'ekigendera kyammwe kya making sure nti mutuula mu buyinza bwa Buganda emyaka emirala 20 nga teri abakoonako nga mwe muliidinga mwe musalawo ani afulumu emmengo ani ayingira ani atwala kintu ki ani atwala kintu ki nga abantu bonna basinga obungi mumaze oba sideline nga buli kimu kimaze mwakola endagaano y'esseri nga badde manyi 28 omwezi guno ogwokutaano Ssaabasajja Kabaka lubadde bavuunika entamuye. Nga bw'omanyi nakugamba nti bw'olabanga omwana omunafu ewaka atandise okukola emirimu guno naguli n'ogw'otamutumye manya nti waliwo ekimugoba ate kiba kinene. Bassabo ne bannyabo
emikolo Mayiga gyali mukola mbolange Mengo tegibangawo. Mukolo after mukolo. Nabagambire ku Lwokutaano ajja kufita olukunga lw'abavubuka babateekemu ssente era akole dynasty ye na buli kimu ng'alina kikola nga bw'alina kikola mu Bulange Mengo ate lwadde luludde mayinzi mbawa information nga n'obujulizi kwe buli saagala balimba nti ate gundi yayogedde kino nga tekiriko bujulizi. Basewo ne banyabo nyongera okubalamusa erinnya eryange nze Namale Vivian ali munamateeka olukiiko olukulu olutwala abavubuka mu Buganda ate era nga ndi muweereza wa Ssaabasajja Kabaka yasiima neegatta ku kitongole kya Ssaabasajja kya CBS ng'akola ebyamateeka. Abakulembeze abajja tubayozaayoza tukakukulabira namugenda okulayira nsaba mutegeere nti ekirayiro kye mugenda okuba leero kyekiraga entandikwa y'obuweereza bwammwe mu butongole nga musuubirwa okuba abeerufu buweereza nga muweereza n'omutima gumu n'obumalirivu ate nga mujjukira ekirayiro kye mugenda okuba leero obudde bwonna bagaliza buwanguzi kangende straight ku mukolo gwenyina okuvaamu. Saagala kusala kigambo naki nga sina bujulizi. Olunaku lwa jjo bwe mba sserabidde nnyo Mayiga n'akabinja ke konna omulidde Mapuuga Masayas yabadde yenyini Mayiga yabadde ku BBS Terefayina nga ono mukozi we ambuuza ebibuuzo eri ku 89 mpugadde Mapuuga nga gyali oba ku 88 ngeri waliyo Abedi Mwanika eno simanya wala nga waliyo Joyce Bagamemmanga bonanga Buganda bagifudde bize naye nga kiki nnyo kye mukweka akatali kabba magumba oli osula mu mulyango speeding esuse. Njagala bagamba ekigambo kimu musindisa abantu okutiisa abaana bali ku social media butayogera nsonga za Kabaka ffenna tetwewunzise nga biwugulu. Nkugambye Abaganda bali myaka 45 bakola ebitundu 75 ku buli 100 abalabye Bwakabaka Ssaabasajja Kabaka olwali mwenda mutebi w'okubiri abasigadde obwakabaka bwe basomako busomi engeri gye bwasaanawo n'ababusaanyawo babamanyi kati tosobola kubuzaabuza bannayuganda. Sente osasudde bannamawulire osasudde TV osakoze buli kyokoze okubuzaabuza abantu ssebo olimba tetugenda kuzikiza. Njagala musabire nnyo omukuumi Kabaka gwe yali yeesiga ennyo omukulu Musaazi. Tegezeddwa kusoseza nti Musaazi naye yaweebwa obutwa nga tebajja kukkiriza abeerewo naye kuwa bujulizi musabire omusajja naye wa UPDF bamutwalako Somalia nga baagala muzikirizeeyo nekigaana mutwalako Karamoje nekigaana bagezako mu kusoma endizeko nekigaana basizeewo muwa Kamyoka awulire naye agende mukama we naye ekikutta obudde kigenda buta. Mayiga ne bw'onookola otya omala biseera tolina kyogenda kukola ekyo kyo nkikubuulira tolina kyogenda kukola. Bino ebigambo wagambye ng'oli ku CBS bino ebigambo wayogedde nga bakubuuzizza njagala ekintu kiri kyembadde mbasomesa kye bayita facial expression ne body language mukire bulungi nnyo. Kansooke mbazanyira akatambi kano ke yayogera ng'ayogera ku Kabaka Ssekabaka Kintu mulyoke mmanyi kino kye bayita premeditated statement emboozi enteeketeeke nga bateekateeka ku kiki ekijja nkabaddira mu buddizi abaleeta kankabazanyire abaleeta enjogera ya Ssaabasajja Kabaka awangaale baali nnono. Kabaka Kintu bwe yamala okutereeza bino bye tutambuliramu leero n'agenda okuyigga teyadda be yali nabo ne batayogera bagamba bugambi Kintu abuze abamu bagamba bamuttirayo abalala nti ensolo ze zaamutanga ayigga naye olw'okuba baatya nnyo bagamba bugambi Ssaabasajja Kabaka awangaale abali eri ebbali baleme kulowooza nti Buganda evuddemu omutawaana gye kyatandikira emyaka tugenda mu 10
Nina akantu kessaakwatamu awo. Mukulu ow'Akabano Mahega abaleeta eŋŋombo egamba nti Ssaabasajja Kabaka awangaale yali nnono. Waliwo ebintu bibiri bya njawulo. Ennono ya njawulo n'abantu. Ennono ya njawulo n'abantu. Ssaako obulombolombo. Ompulidde bulungi nnyo. Kati bwe tuvaawo n'ogamba nti Ssekabaka Kintu bwe yagenda yali alaze yabula n'ekigambwa nti yagagenze kuyiga ensolo n'emuttirayo. Taata munnange ow'Akabano, teri Kabaka wa Buganda yeeyigira mu Buganda tabangayo mu byafaayo. Kabaka bamuyigira buyigizi nga n'ekika ekiyigira Ssaabasajja Kabaka kimanyikiddwa, n'ekirunda ente ze kimanyikiddwa, n'ekikola buli kimu. Kati ogambe nti Ssaabasajja Kabaka Kintu yafa ng'ensolo zimussa agenze kuyigga. Mayiga kuga Abaganda bw'otulabako amatu otuyitira ddala biwuugulu. Kabaka wa Buganda ng'agenda okuyigga. Kati kale yagenda okuyigga n'afa ng'ensolo emusse. Be yagenda nabo ne bakomawo ne bakugamba nti we wava ekigambo nti Ssaabasajja Kabaka awangaale. Bo teba ne mu magye komanda akulira amagye kimubeerera kizibu nnyo okudda nga bataliyani ye oba abasirikale bonna be yagenze ne bafudde. It is impossible. Era ebisinga obungi balwana mpaka bo ne battibwa. Tosobola kuŋŋa nti yali akulidde ensolo yamutta bane bakomola babanyumiza emboozi eno. Mayiga bakabaka ba Buganda bonna bayigire era n'ekika ekiyigira Kabaka weekiri. Kabaka tayiga bayigira muyigire. Kati mu Abanyaluhanda Abakabano abatasobola kumanya bulombolombo na nnono mutuleeseeko obuzibu. Kati gw'ogamba nti abagamba nti Kabaka awangaale bo baawonawo batya? Gwoza lwaki tugamba nti wendigwa waaligwa? Kati ye yagwa bo ne badduka abaali balina okukulembera. Kankabaddiremu abaleeta enjogera ya Ssaabasajja Kabaka awangaale baali nnono. Kabaka Kintu bwe yamala okutereeza abaleeta eŋŋombo egamba nti Ssaabasajja Kabaka awangaale baali nnono. Ennono si bantu. Ennono si bantu nedda. Abantu n'ennono weeri. Ennono tugoberera ngoberere ate tuyiga njige bagitusomesa naffe ne tutandikira okuyiga. Waawulula mbw eno tugenze mu maaso. bino bitutambuliramu leero n'agenda okuyigga. Kabaka teyadda be yali nabo ne batayogera. Ani bagamba bugambi Kintu abuze. Abamu bagamba bamuttirayo, abalala nti ensolo ze zamutta ng'ayigga. Naye olw'okuba baatya nnyo bagamba bugambi Ssaabasajja Kabaka awangaale, abali eri ebbali baleme kulowooza nti Buganda evuddemu omutawaana. Abasinga bagamba yafiirayo baamutta, abalala bagamba nti ensolo ze zaamutta. Mahega mu Buganda kye tuyita okuyigga tumala kuziga. Bwe tumala okuziga ekituzigisa kye kino wano kankikunnyonnyola mukulu Mahega ow'Akabano. Ekituzigisa kwe kumanya kika kya nsolo ki kye tugenda okuyigga. Era tugoba buufu bwa nsolo eyo na bigere ne tumanya nsolo ki. Twawula engabi, twawula embogo, twawula buli kisolo kyonna ebigere byakyo ne tumanya ensolo gye tugenda okuyigga efaanana etya. Ne tumanya ekisaka mweri, ne tumanya obudde bwegenda okulya oba okunywa n'okudda okwewunzikako. Then ne tujja oba tugizindukiriza ku makya oba kawungeezi nga tukozesa embwa, entuula n'amafumu.
teri muganda asobola kwenganga nsolo esukka mwemu bwagenda kuyiga nsolo zisukka mu 10 mbwe ensolo zezamutta zaali mmeka kwera tuga nti kabaka kintu yali musiru nnyo ogenda okulumba ensolo ng'ali bwamu ng'ensolo zisukka mwemu tumala kuziga oba okuziga okumanyi simanyi musajja wattu tudde mu kifo ekikyamu okuziga okumanyi okuziga kale mu luzungu okuziga kubayita ndooza nkikunyonyola ekya mu luzungu ndooza naligeti kuwandikusopanugeti okukola research ku kintu kyogenda okutta naddala ng'ebisolo kati abaganda kotita okuziga osooka n'ogenda kati gowoga nti sigenda kulwako katugende wano bine bwayogedde ngoli ku TV njala mutunuulira body language olulimi lw'omubiri amaaso engeri gyafumyamu ebigambo then tukuba njala batera masimu nze ekyebisanja sikimanya nkono mu Bwakabaka naye ndowooza owekitiibwa Walusimbi bwe yakwasibwa Ddamula nkwogera ku okwasooka nga Katikkiro mu lukiiko ndowooza gwali mwezi gwa 28 si yeno gye njagala sore monsonyi mukato si gye njagala yino Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ali atya Ssaabasajja Kabaka gyali ayogera okuba obulungi nabagamba mu mwezi ogwokunanga 6 nafulumya ekiwandiiko ky'amawulire nayogerako eby'abamawulire nti Ssaabasajja ali bweru yali ali Bulaaya eyo agenza okulaba abasawo be nga baagala ababeere kumpi ate noza kati mwamulabye nga aliko Namibia eyo gyali naye abasawo bamulondoola tebaagala dde ku mirimu kabalabe ng'ay'omuzaamu okutuusa bw'anaabeera mu mbeera b'abasawo gye balowooza nti asobola okuddamu okukola emirimu gye egya bulijjo abantu bangi tebamanyi nti Kabaka alina emirimu mingi oba abantu balowooza nti Kabaka akeera n'atuula mu ofiisi ye n'akola emirimu era alina emirimu mingi nnyo era tumuwa lipoota mpitirivu n'ebintu ebyokusoma na biki bingi era bimukooya n'okulaba abagenyi Kabaka alaba abantu bangi nnyo abatajja mu wano ku terefayina kale emirimu egyo giba mingi gimukooya okusinga abantu kyebalowooza abantu boola okuba balaba Katikkiro buli wantu balowooza Kabaka tayi wali kyakola baga nti Kabaka akeera kukola ki Kabaka akeera kukola kati abasawo tebaagala akola emirimu egyo kubanga bw'okosekamu oluusi kyagala n'owummula ate emirimu gya Kabaka oluusi giba gyakulowooza omanyi abakulembeze mirundi mingi baba n'omulimu ogwo gwetaaga okulowooza n'obaako by'osalawo abantu bangi tebamanyi nti obwongo okubukozesa kikooya nnyo n'okukozesa emikono singa obadde okubiriza enkiiko n'abantu bwe baba bakuwadde empapula ezirimu ebirowoozo ne bakusaba osalewo oba owabule ogenda okuzibya obudde ng'okooye kaakati abasawo tebaagala akola emirimu gya ngeri eyo baagala awummule buwumuzi okutuusa lwanaabeera mu mbeera nti emusobozesa okukola emirimu gye nga bwe gwabanga edda naye nga gyali era alamula Obuganda abulamula bulungi kati awo kitiibwa nange nkubuuliza naye bw'okola emmengo oba ebibuuzo ebitutomere ebimu nga tetusobola biddamu ebimu nga tusobola biddamu ku Sande wiiki eno olunaku sijja ddu era gyali alamula Obuganda abasawo bamugamba agende Namibia kyokka nga ffe twayogera nti Kabaka agenze Namibia era bamulondoola kati mwana mulenzi weekoze ebintu emmengo wano bwe olwava Germany nga ffe twayogera nti ali Namibia nga gwe toyogedde nti kale ali Namibia basaba bamulondoola ali Namibia era takkirizibwa kukola mirimu essaawa zino mbokubanga alina emirimu mingi nnyo era abantu bangi nnyo nga bukyanga abalabaddi wagoba buli muntu yonna nabalangira nabambejja n'abaana ba Kabaka bonna tebakyalaba Ssaabasajja Kabaka emyaka gino gyonna tebakyamulaba abataka tebakyalaba Kabaka abalangira bambejja tebakyalaba Kabaka na buli muntu akyalaba Kabaka kati biki byogera musajja gwe tetugenda kulwawo
Kati mumpulirize bulungi nnyo. Basebo ne banyama. Nze kisooka sitiisibwa. Oba oli mumbejja, oba oli mulangira, oba oli munnabyabufuzi, oba oli munyarwanda atayagala Buganda, ng'oli olowooza nti osobola okuntiisatiisa ku nsonga za Buganda, nkugamba nze sitiisibwa. Kyekisookera ddala ku lwa Buganda. Lwaki? Kinkakatako nga muzzukulu wa Buganda okulwanirira eggwanga lyange n'okulwanira Namulondo ne Ssaabasajja Kabaka. Tetujja kukkiriza Bwakabaka bwaffe na Ssaabasajja kusaanyizibwawo gwe tusoose okulabako mu bulamu bwaffe. Tetujja kikkiriza. Bino bijja sigalwa ku record. Kati gwaliyo nga bakubuzaabuza olw'emikolo gye bateeka mu Bulange buli kunaku ne gye bategeka ebweru wa Bulange. Ffe tetujja kubanga mu abamu abeewunzise tetuli biwuugulu tewunzika misana ekiro ne tubuukabuuka nedda. Essaawa 24 tuba tula emisana tulaba n'ekiro tulaba. Kati mwenna abali mu kika ky'ebiwuugulu abeewunzika emisana ekiro ne muwooza nti musobola okutambula. Tetugenda kukkiriziganya nammwe. Olwadde mbokola ky'oyagala. Muleke okutiisatiisa abantu. Nga bwammwe mulina information nga Ssaabasajja Kabaka ali bulungi gye mba mutambuza. Ffe bagamba Ssaabasajja Kabaka ali mbuwambe yawambibwa era ali mubi. Mutuleke tutambuza information. Akufumbira y'omuntu omufumbira abigire ne mwenkanya ki evvumbe. Tetwandyetaaze nnyo muntu kutiisatiisa muntu aleese information bakutegeeza abantu bane. Naawe leeta information ng'okakasa abantu ku kiki kyoyogerako. Mulekeraawo okutiisatiisa. Nze wentuuse ne bannange batuuse katufuuse ebbwa lya mu mpatanya za makugunyu. N'ennyiriro tasobola ddejjanjaba okuggyako omusawo nkiddamu. Essaawa zino we tukutte ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka omubanja n'okutulugunyizibwa kwa bannayuganda ne gyali. Tufuuse ebbwa wakati mu ntabiro y'amakugunyu nga ne nannyini makugunyu tasobola kulyejjanjaba kuba tasobola kweringizaayo okuggyako omuki omusawo. Kati mutujje empola. Nonjogera Luganda. Olejaga nti omwana asaasanyiza entungo njogera Luganda. Opulidde bulungi nnyo. Essaawa zino tufuuse ebbwa mu mpataanya z'amakugunyu nga ne nannyini makugunyu tasobola kwerabayo wadde okwejjanja okuggyako nga musawo yamujjanjabye. Ne bw'onooleeta endabiso gye muyita endabirwamu nti weerabayo tosobola kwerabayo okuggyako nga musawo. Ompulidde bulungi nnyo. Kati abali mu kutiisatiisa sime biki mugende mutiise bannyammwe kubanga gye bali. Ffe tetugenda kutiisibwa. Bikitegedde bulungi nnyo. Tugenze mu maaso. Olwali ennaku z'omwezi ziri 17 omwezi ogwokutaano omwaka 2023. Kyolimba obuko kyekibotta. Amaaso muyina abiri n'ennyindo muyina emu lwakuba nti eriko emigguukiriro ebiri kye muyita emidumu. Omumwa muyina gumu, amatu muyina abiri. Buli omu alina engalabi ye ekola bulungi nnyo. Omulamuzi omutuufu atali azaamanya gwe bayita obudde. Mu nnaku z'omwezi enjogeredde muyinza otutwala ekiseera ekiwanvuko nga temuzzeemu okubako kimunye ku Ssaabasajja Kabaka. Abasajja n'abakazi mwenna abali mu diaspora, abali mu South Africa, abali Namibia, abali Botswana, abali luddawa, mutandika okutindigga nga abagenda okulamaga ennamugongo ennaku z'omwezi 3 ogw'omukaaga mutandika okunoonya Ssaabasajja Kabaka. Oba oli musajja mugagga, oba olina mu ssente, oba mukola mutandika okunoonya empologoma ya Buganda wonna weeri kati twagala kutwala mpologoma by all means tukooya akamanyiiro. Okusinziira ku information gyenfunye muyinza okutwala ebbanga temuzzeemu kulaba ku Ssaabasajja Kabaka. Ompulidde bulungi nnyo. Kati ensonga zino muziggyemu omuzannyo kubanga twagala Ssaabasajja Kabaka. Ompulidde bulungi nnyo. Gwe wenna agenda otegeka omukolo Mungereza simanyi Simba Buganda Simba Bukozi Bichi Foundation dinner. Okota mu Galmonde. Naawe atambuza Simba Buganda Foundation okota mu Galmonde.
Mumpulidde bulungi nnyo. Muyinza otwala ebbanga nga temuzikubako kimunye ku Ssaabasajja Kabaka okusinziira ku nteekateeka y'abano. Ebyo bibagambye muwulire bulungi nnyo birebage nti Ssaabasajja Kabaka agenze Namibia kuwummulamu. Okuwummula kubeerako ebbanga eggere. Ssaabasajja Kabaka mu mbeera gy'omulole ye muntu yagenze ku vacation oba okuwummula. Ze ngoye ze yagenderamu. Gula amatu owulirize bulungi nnyo otegeere. Mbagambye ennaku z'omwezi zibadde 28 omwezi ogwokutaano letasukkawo. Ng'enteekateeka yonna baagimala. Ng'ekulibwa Sarah Kagere, Agnes Nabaloga, David Wasajja, omukulu bano bonna kamba mumenyere bulungi nnyo. Salonga Mulenge gye wasanja Kalu Charles Peter Mayiga. Omukyala Sarah Kagere, Agnes Nabaloga, David Wasajja Apuuli, kuliko John Katende, Wagwa Nsibirwa, kuliko David Mpanga, n'abalala akabinja konna akali emmenga akabbi ke kali mu nteekateeka eyo. Abasobola okufuna access ku bantu abadde boogirako n'omutanda bajja kuwulira nti Ssaabasajja Kabaka abatemu baali bamwetooloola. Y'ensonga lwaki musajja wattu asigadde mu bbanga. Mukitegedde bulungi nnyo. Kati awo tuvuddewo ensonga z'emmengo tujja kukwataganya ku Sande. Njagadde obaddeeko ka brief story ne information. Kati mwenna abali mu diversion n'okukola ebintu information mbana nyingi nnyo naye njagala mbazinyireko akantu kano kokka. Bwe nkamala then tute information ntera masimu kuba masimu. Kasooke kino. Yoseeri ne baganda bo Abanyarwanda. Mulekerawo kwonona ekifaananyi ky'Abannayuganda mu nsi yonna. Nkiddamu Yoseeri tibahabulwa n'akabinja kamwe ak'Abanyarwanda abalina kawo mentality mulekerawo kwonona ekitiibwa ky'Abannayuganda ne ligasi y'Abannayuganda. Muddidde ente zammwe muzambaza amasuuti zirinnya ennyo zigenda mu nsi z'Abarabu ne mu Bazungu mwonna ligasi yaffe abasajja batuuka nga balina kawo mentality. Tasobola amanyi Luzungu, tasobola kweyogerako n'ebyowandiika tabimanyi, mutandise okuswaza history w'Abannayuganda okwetwala mu Middle East n'ensi yonna nga mwasindise ente zammwe ziri mu masuuti zikola volongoto mwonona history w'Abannayuganda. Kanzanye ka video kano nzanye na kali ako mu parliament nsumula amasimu. Mwadidde ente zammwe ne muzambaza amasuuti ne zirinnya ennyonyi. Ziri mu kwonona image y'Abannayuganda across the Middle East. Mwabatola bali mu security, simanyi bali mu hotel management, tasobola adde okwogera Oluzungu esekendi 5. Nenga Munyarwanda passport alina ya Uganda. Kawo mentality ajja baleeterezi mwononye ligasi y'Abannayuganda, kabeere Munnayuganda nga wa P7 bamanyi okwogera Oluzungu. Tuwulire ente zino ze baleese. Katusookere wano. Olwo bakame bamuguddemu nga naye kawo mentality ndi yalinnye ennyonyi ngeri mu suuti. Read this line. What is this? Read it. Please read it. Read it. What is this? I am asking you, brother. Please read this one. What is this? One. Please. Okay, what is this? Name. Name. Mobile. No, there is this mobile. Don't know. Really? Okay. What is this? Yeah, mobile. Mobile number. This mobile number? Yes. Okay. What's your name? Full name. So you're not able to read English? Cannot read? No English. Only Uganda language? Which language you can speak? And
not able to read this one. How I explain you? More than it. What is your employee number? Employee number? Double S. 70. 14. Okay, thank you. Mwadidde nti ne muzambaza amasuuti ne muzisindika mu Middle East ne munsiza mutololera ga sente zammwe zine zigenda zipama mu busa kati wandoza no video ejja kuba clear ngale bigabi mugenda biwulira ulira. Okay, who meet you in interview? Interview? Oh no, she's the one. One interview, it is not. Okay, you make interview or no? No. No interview. Yeah. Nobody meet you before. You didn't see me before. Huh? You? Even online you didn't see me? Line? Online? Online. 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 Kata? No, in your country. Country? Uganda. You see me before? Before? My girl's Pisiri. Sorry? Pisiri. Pisiri? Pisiri. Pisiri? Yeah. What is Pisiri? My class. You cannot speak English? No speaking English. No speak English. Yeah. So who? Sorry. Okay. You pay money? Mobile money? You pay money in Any agency? agent? Agency. Yeah. You pay money? Yeah. How much? 60 million. 60 million. Yeah. How much dollar? Dollar? How much dollar? Dollar is no. Approximately how much dollar? Dollar is no. No, how much? 60 million. 16 Uganda Yeah. million. How much dollar? Is no. Okay, you pay 60 million, huh? Yeah. 60 Yeah. million. Yeah. Okay. And you didn't make interview? Yes. No interview. And you cannot speak English? Yeah. Sorry. And you don't have experience? No. Security. Security? Yeah. No experience? No experience. You didn't work before security? Yeah. And you didn't see me before? No before. You see me before? Yeah. Huh? No. No. Okay. Tell me what you know about security. Appointment security. Street is the family is client. What is your name? It is okay. What are you going to work? My room is okay. Okay, can you read this paper? Read this one. Read this one, this one, this one. Read. Read. You cannot read, huh? Yeah. Okay. You can write? Light? Write anything you know about security. No security. Anything you know about security, write here. You cannot write anything? Yeah. You cannot write. What's your name?
My name is Shakaman Ray. Shakaman. Yeah. What's your staff number? That was it. S 70 14. 70 14. Yeah. 7014. Yeah. Okay, thank you. Ekibayita sell a cow and educate a cow. Tunde ente owerere ente. Ompulira bulungi sell a cow and educate a cow. Tunde ente owerere ente. Mwe basajja mmwe. Muli ma office ga government nga nammwe kennyini bazadde baatunda ente ne bawerere ente. Yensonga lwaki temusobola ku maintaininga pressure abanda Uganda babuzabuzo ne mbawa answer. Muli mu kimu kukwata na kutta. Kati muti senteza mweze mwambaziza amasuuti ziri mu kutta legacy abanda Uganda across the Middle East and other parts of the world musindika abasiru wammwe. Ba indigenous Uganda naba yakoma mu P7 asobola okweyogerako ne musindika zinente okona legacy yafe. Sagala bali azamanya munansonyiwa. Simu zitadde. Choka passport ya Uganda ngate musajja munyarwanda. Hello. Hello. Teacher Jebaliko. Kale nyabona wejebale ko nyabo. Ngabala kueleza. Kale nyabona we bali kubera ko. Bakateze ko bakizamira. Ko wona bana Uganda bonna je muli. Nti amalobozi tugawulidde ebyokola tubikoze tukoye protocol. Tukoye protocol mu Buganda. Tukoye protocol mu government ya wakati. Kati no wano wensabira. Nti bulijjo tukungibwa abantu 12. Leta abe 12 bo, leta abe 12 bage tugende storming parliament. Tugende storming Buganda lukiiko. Bannange tukoye. Sisa tukoye. Omwana Kyagulanyi tuli mu kumumenya. Naye nga bamwetoledde bonna nsolima. Sisa abantu nsolima. Ate tetusobola kirininga government ya Buganda nga tetukirinize government ya wakati. Kati wano wensabira. Nti ffe twekolemu omulimu. Obuganda bununulwa muntu mukopi. Ne government egenda kununulwa muntu wa bulijjo. Bannanga abaana mwagala bekamule benkanewa kyenkanawa. Teacher, ebyo byebya. Kale tuyanzanye nyabo. Hello. Hello. Jebale kuweta mukanda Kale sebona we jebale kenda chika 2 tuyita mbwangu. Okay, kitiibwa. Ensonga yange gyenjagala nange okwongerezaako ku bigambo bantu byotugambye ebyo. Ensonga ya Mayiga wano wagambidde nti Kabaka abasawo bamugamba nti takkizibwa kubeera oba kugenda kukola mirimu biki nga waayogera. Ate kati Namibia yali agenze kukolayo ki? Oba nga takkirizibwa kukola mirimu gyonna Namibia yali agenze kukolayo ki okuva e Germany? Oba okitegeera ekyo ekisooka. Then ekyokubiri era nange mbadde nga nzija nga nkyogera nti nga nkunga Bannayuganda bonna gye muli. Kabaka ali Namibia. Tusitule eddoboozi emmundu kati bituuze Namibia. Oba okitegeera tukole kyonna kyonna ekyetaagisa tulabe nga ne Namibia tugiteeka ku kisenge bajja kuvaamu omwasi. Oba okitegeera yezo ensonga zange ebbiri naye nga bambi Mukama akuumira oluye bwe bali kuweereza. Sure. Hello. Teacher Jebaliko. Kale nyabo nawe jebale ko nyabo. Naye nzo nsesezza ente ezo munnange nno teacher kankubuulire ne Bannayuganda mwenna. Olaba ba DPC Uganda awo tebasomerako ddala nga bayina ennyota 3 nnya nga bali mu office mwaga amapoliisi goyita DPC fe twali tumuyinako awo kuwino nga bannange nga tamanyi na kuwandiika wadde
bangi batudde mu ofiisi z'e Uganda awo nga babakuza bukuza naye nga tamanyi wadde okusoma. Bali mu program bagita Sarah Cow and Educate a Cow. Kyovula nti balizoninganga nti. Yangu atugenda. Kugambye bwe nkirabye ensese kuba nti manyi bangi boolaba bali mu ofiisi abasinga obungi boolaba nze nabiraba mu poliisi bamayinja naye nga teyasomerako ddala wadde babakyusanga okubakyusangawo ka poliisi kowina ako kennyini akali munda bonna nga abasinga be baleeta nga tebaasoma nga Banyarwanda naye nga bakulu bitya nga bazimba bitya kati n'ekirala tica Mayiga okupapanga alina kunja ani amugoba. Mayiga ekimugoba kyambadde ate kyambadde n'akaleega kirina galubindi ate zino ezokya holding kimulengera ngaali bize nga tumulaba byonnakola nga tumulaba ate banembu yasoma era bannange kibi nnyo kati wasoma olaga nga ataasoma oli ku TV oli mu kulimba kubanga musajja akubuuziza bulungi ekibuuzo kasita weetakudde bwoti the moment bakubuuza ne weetakula nga asibye bulungi oba oyimbye kasita weetakula ano bwoti ne weerimba ne weetakula mutaka kubuuza ekibu kitegeeza oba ogenze kulimba fundikira mama tugende mu maaso oba n'okolola wabadde olimba Mayiga buli muntu yonna yakulabye byoyogera ng'olimba naye bambi kakkana kubanga oli bize mukolo ku mikolo ffe emikolo gyo tetugimanyi kwekikole n'aba abantu abali mu kulya mu Buganda olukwe tubalaba naye twagala Ssaabasajja Kabaka gwe sindika kuno obupooko gwe busindike kuno abakozi b'aba TV zammwe boogera ebitakwatagana nga tumanyi abo ababanja Kabaka nga baabavumavuma dda tujja kubakuba n'obbakuba mwe tujja bayiira empitambi muve ku Ssaabasajja Kabaka tumwetaaga tumwagala mu lubiri lweffe situmwagala eyo yonna twamukuwa bwe twali tumukwasa nga akukwasa Ddamula twamukuwa afaanana bw'atyo gwe ng'onyirira n'otafuna na nsonyi musajja gw'okumanya oli kasajja kabi wajja kusaanyaawo naye bannanga abantu baakulaba muzaata yakulabirawo mu ntandikwa n'agamba oyo waanakomekkereza kyagenda obbakola agenda baleka ku ttaka yayingira dde ettaka era mwe mwennyini mmwe mwamutta kuba mmwe temwagala muntu ayogera mazima naye kati essaawa ya leero biibyo tukubijulirira mukama wo yennyini guwafuna nga anyirira wabula gw'onyirira suuti ku suuti n'otafuna na nsonyi ng'otudde ku TVS yonna ekulaba n'ogamba ali Namibiya naye kasajja gwe tolina nsonyi ate muli butemu toyanziza nyanya bwebali nnyo kuwuliriza kale hello sebo kale sebo nawe gye baliko sebo ebibuuzo byange Mayiga sebo ensi ekuwulira Mayiga njagala kubuuza sebo Kabaka wasebya bamujjanjabira Germany kati ate ojja tukola zipiiki zombu ate simanya nawuliddeko nti ali Namibia wawuliddeko buwulizi kijja kitya kuba nti ali Libya ali Namibia ng'ate watugamba nti akyajjanjabibwa mu ddwaliro Mayiga ojja tuwa Kabaka kama mbaya niyo mbaya wagamba nti gwe Katikkiro wa byonna baakulekera dda muri kibiki yes beera mweru neffe twagala ali tukyagala bifaanyi wagala mulaba ngateregedde ngali live ku broadcasting buli muntu amulabako tukooye ebyo tusiriwaza temulowooza nti okusirika tuli basiru naye gye tunyiza mujja tuwulira respect teacher naye bannange akasajja kakabana ako kansesezza hello sebo tate wange wangi sebo gye bali sebo kale sebo nawe gye baliko sebo wabula mwana gwe musajja wayo nkabeere ki mukama akukolere mukama akuwa omukisa sebo omusajja akonfaminze Kabaka wa Namibia mulumbisa Namibia kati tumudda mwate mukubirala abalinye enyonyi abasobola okulinya enyonyi mulinye muyinge Namibia
musambe ensiko bana munonye omusajja nono okwetolola nabirala abaveeko abanyampi aboogera ebitalo takwatagana mu balika amaze okuwana password mufana nga wafuna tubiraba naye tubali tubanyini byakugeta bugesi kati atuwadde information aliwa aconfirmings katulumbise eyo naye weebale nnyo mukama akugulewo enzigi kale kablaza mukama akume ale Hello. Hello. Sebo genda maaso. Mukulu bw'okuba essimu mba nkukutte olina okwogera otayogera mba nkujja kabalinze ba sebo genda maaso. Mukulu mbije baliko sebo. Kale waluganda weje baliko sebo. Kale sebo. Muganda gusoso kuyitamu. Kakati ebyange bigenda kubeera bitono. Mukulu mbiye singa kibadde kisoboka. Mmwe mwinawo ku maloboozi. Mwandibadde mubaako ne bumwogeramuuko oba ne bemwogera nabo. Mayiga nasooka avaawo bwe kiba kisoboka. Kuba kati Mayiga ye obugweguleka gwawedde kabaka waffe bwatu bwamukoze. Nekirala mpozi teri munalwanda kuddamu kutumanyira omusajja wuyo bye babadde bamubuuza atasobola kubyogera. Teri munalwanda kuddamu kutumanyira. Ona alina njawulo kine diddigi. Webale nnyo talina njawulo bamuwandiika sipiiki ne mulema okwogera ne mulema okusoma. Teri munalwanda kuddamu kutumanyira ayogedde amazima amanyi olulimi Luganda na Rwanda. Ayogedde amazima. Kale mukama teri munalwanda kuddamu kutumanyira. Beera bulungi sebo. Kale sebo. Hello. Kale nyamu nawe je baliko nyamu. Bannange ticha akasajjako bannange omuntu n'ava mu ddwaliro nomugati mumutwala munsi ngwire tali muntu n'omu muntu gw'amali bannange akasajjako katemu ate ne katula ku TV nekeekaza oba mukazi waako bonna basiru bombi babiri notagamba muntu bannange omusajja woomuleka akasajja kalina omutima kwonna okalaba kasi katemu keerereko bannange tuwulira obusungu. Akasajja koonoonya ensi yaffe abaana bali ku intaneti bawemula buwemuzi ensi yaffe yonna eyonoonese. Simba wakati awo waliwo omuzizo oguli ku social media nga musasulire ba YouTubers abaleeta abakyala banneekolera jange ne batandika okunyuma ebibooziboozi bye banneekolera jange ekifaananyi kye musindika mu younger generation. That is my question number one. Ba YouTubers abaleeta abasiyazi ne mutandika okubabuuza ebibuuzo ne boogera stories abasiyazi image kijje musindika abaana abato mugenda ku mikolo gya Buganda ne mudda metega nsula gya Buganda n'amagomesi ne mutandika okukuba sama ne muzina amazina gakakukolo jange omukwekule simayika baata simayika kima dansi mu Buganda obwaffe engoye za Buganda zawengiki naye ba YouTuber muyiza omuze oguleeta banneekolera jange batandika okunyumya agaboozi ne muleeta abasiyazi batandika okunyumya abaana ne bawemula ku gundi ensi yaffe tibwekyo bwe yali bannange abaana balina ku kafansonyi ensi yaffe yonoonesa abaana bawemula okufa ku makya paka budde kuziba ne bakyazaawo bannange tica kiri ku Facebook fundikiramu amatugende maaso ensi yaffe bannange tusaba mukama banneesa abasajja mukama amukuume tuwulire ennaku akasajja kuba kalifalumba ekibannange bannange akasajja ako keetagamye kafa bubi nnyo ne famire yaako. Kale nyama toyanza bannange bane mukama abakuume. Kale nyama. Hello. Hello. Sebo. Somesha bali kuweereza sebo. Nawe bali kubeera ku sebo. Kakati nze neewunya nnyo abantu ababeera ku saidi ya Mayiga oyo. Oba tebamulaba nti ebiseera byonna abeera apalapalanya nti ate kabaka ali Germany, ate kabaka ali bweru, ate kabaka ate yagenze kuba omulamu. Naye kati omusomesa kyembadde ŋŋamba
kabaka okutuuka gyali kati Namibia twandibadde tunenya Namibia twandibadde twekunga Obuganda n'abaagaliza Obuganda ne tutandikira ku Namibia kabaka yatuukayo atya kwe kuteesa kwange omusomesa Hello. Wanji nyabo. Hi, Lumbiye, webale nnyo bannaye byonna by'okola. Nkale nyabo nawe bali kubeerako. Kale, nze my main concern tulina okwebuuza ng'Abannayuganda ddala abantu betulonda, why do they choose to turn a blind eye? Cultural leaders are very important to the country. Naye ba members ba parliament weba nga tebeesitukiramu raising these concerns about cultural leaders, then what are they for? Kati Abannayuganda kye balina okwebuuza tulina okuddayo okubalondera oba bwe baba nga tebalina mulimu gwe bagasa awe tulina okutandikira. Webale nnyo ebyo byebyange. Kale nyabo. Allo. Allo sebo webale okuweereza. Kale nyabo nawe bali kubeera. Allo. Sebo webale okuweereza. Kale munne nawe bali kubeerako. Webale n'emirimu emirungi egy'okukkiriza kabaka waffe kaakati bannange nze njagala kubuuza kibuuzo. Bw'obeera ku makya nga wakedde ku makya n'oba nga oli mulwadde olina okugamba okubeera e Germany n'okugenda okujjanjabibwa e Namibia. Waddala omuntu wayinza okugamba omuntu oba mutwala. Abantu balekerawo okusiribwaza abantu. Naye nze nawe Mukama Katonda wange oba omusajja oyo Katonda yamubumba mu bbomba ki mayeega bannange atalinaako buswavu. Ekintu ekirala Mr. Lumbuye nze wano ndi buli muntu yenna agenda Mengo n'abeera mu meeting bya mayiga oba muvubuka oba mukadde oba muki yenna yeegase mu kulya Bwakabaka olukwe ate naye yennyini alimu abo abatemula kabaka abamwagaliza emagombe. Ate n'abantu abalala ababeera ku social media Mr. Lumbuye ne batandika okuwolereza nti oba Museveni oba Mayiga tebasobola kukola ekyo kintu. Kambuuze Museveni under this earth kiki kyatasobola kukola era kiki kyatakoze bannayuganda bwe yagenda e Kasese Bakye Kasese yatta kitaawo okukweka identity. His own father yamutta okukweka identity. Kati bo tebasobola kukimanya nti ono omusajja tasobola tewali under the earth kyatasobola kukola. Natta abantu over 150 Kasese olwo nalugwa n'akuba abantu emundu during campaigns ne elections ku nguudo ng'abantu bakiraba over 100 people ne bafa nga balaba abantu bali awo bamukubira akadingi tasobola ate mutegeddeko bino history asoma Museveni ne n'abantu okwekalakasa nga baagala lole ku Constitutional Square yalagira amasirikale ne bakuba Abannayuganda amasasi abasukka mu 7 ne batira ku City Square abantu bagamba twagala batufa tufe n'alagira fire ne bakuba Abaganda bonna kobola bamala mu Kampala oyo gwolaba oyo. Tewali kintu kyatasobola kukola naye ogenda ku group z'abantu abaziri ku WhatsApp n'olaba abantu abantu badde nga abalimu n'amagezi naye ng'olaba amagezi tebalina. N'obagamba ekintu n'olaba omuntu n'atandika okwogera n'obugamba look at this one. Waliwo omuntu gye era ku gundi WhatsApp group emu eyamugize okutuusa bwe ndaleese video different and video yasoose n'agamba naye nkubuulire gwe sister Mr. Lumbuye akutokisinga ne mugamba are you stupid? Have you ever been in school? Are you danced? What is it? What about those you are? Nemubuuza netandika kati bwe namaze omubuuza ebyo nenteekayo video after video nga buli omu ayogera ku kintu kimu nemugamba abo bonna batokisinga bakutokisinga bannayuganda babatokisinga nze buli omu nga nataddeyo akavidiyo nenteekayo akavidiyo oyo omwana ab'omu South Africa nenteekayo all the videos nemubuuza mbuulira watitokisingira abantu bonna emitwe bagisiizeemu obwongo tebasobola kumanya nti omusajja Museveni can do anything under the earth n'ogenda ku kisaawe n'awamba Kyagulanyi ani atalaba everything kyakola naye oba abantu tubatukole tutya okubateeka mu bwongo bwabwe amagezi ne bategeera nti Mayiga ne Museveni balabe ba Buganda njala kubulira ne mu mbaata mulimu kabuzi ne mu mbaata mulimu embaata kabuzi kati saagala weewuunye nnyo we are arranging here tugenda kugundi kwembasi ya Namibia Hello.
Mukulumbuye jebale kota. Nkale sebo nawe jebale. Hello? Ense kuulira sebo. Mukulumbuye jebale. Sebo tanga. Wewe walikueleza mukulumbuye. Nkale sebo nawe jebale ko sebo. Mbadde nnina ekiteeso kye njagala okuteesa mukulumbuye. Bwe babanga ababaka ba palamenti abava mu Buganda babeera mu palamenti nga tebasobola kwogera ku ntonga ya Kabaka. Bave mu palamenti baveeyo batambule baveemu. Bave mu palamenti mazima ddala abasajja abasinga abali mu palamenti abo kyobola batica lumwe waleetako ekiteeso ekyagamba ti bamwe ba palamenti oba tebasobola kwogera Luzungu. Batekyo oisaki esaawa nga bbiri nga bantu bateesa mu Luganda kuba kyekaba ebigenda mu maaso tebabimanyi. Ensonga ya Kabaka bannaye Kabaka ye kitaffe mu Buganda. Oyo ye taata ye buli kimu. Amazima ababaka ne babeera ku leediyo ne bafuwa Oluganda naye babeera mu palamenti tebasobola kwogera. Kati bateeseeko mu Luganda mu palamenti. Batuuse ku nsonga za Kabaka kubanga bunda olukiiko lwa Buganda luteesebwa mu Buganda olaba nga buli muntu ayimuka n'ayogera. Era ensonga ne zikola ki ne ziwulizibwa. So mbadde nsaba nti walisebo kankunyu simba wakati awonsonye okulinnyirako mu bigere katono. Mbadde nga mbayigiriza n'ekigambo kye bayita parallel state nti gavumenti bwe bayina ekitundu kye yeekengera ennyo okubanga erina resistance esobola okucreatingayo gavumenti eyaayo in the disguise nga bakkiriziganyiza tontabaala nga siri kutabaala. Kati Museveni yakuliyetinga parallel state mu Uganda mu Buganda n'aleka Mayiga n'akakundi ke konna babba amataka nga tebalina kintu kyonna kye boogera kwogera ku Buganda dde ensonga yonna ne baba Uganda. Keka group akalimu Mpuuga Abedi Bwanika bonna ne Buganda ko kasi yonna bonna bali mu parallel state eyo. Ati tukoze tutya naye kituufu Mukulumbuye watugambako nti Museveni yayonka embwa ngenda nsikakasa kuba kati bantu n'abakulu abandiyogedde bonna baabawunika Museveni yayonka embwa. Weesirikire nina ka video kengendo bbalaga kemwalabe Museveni ng'atudde ku Entebbe Highway Express. Nina possibilities bbiri zengenda okugamba abantu. Emweso mabwete. Either yabadde akulietinga attention nga yagala funa attention mbanna Uganda oba bamulagudde nti genda otule mu luguudo olwo ng'otunudde enjuba gyegwa okumala eddakiika bweziti ogenda kuba owunise bw'owunise. Eyo yendowooza nge ng'omuntu. Wakasima yatugamba yayonka embwa kakati naawe n'okyogerako sokozi n'ekirala. Badde nsaba mukulu Mayiga n'obuwembe ku mukama wange ekikutambuza ng'ogenda oyitirayitira Mayiga ogenda kudduka na Buganda wange bakukabaka Mayiga bakukabaka ebyo bikutambuza ng'oyitirayitira mu mpale wenna n'okola ng'olinga atudde ku maggwa ate nkulabula Mayiga weesonyiwe tikyalumoye kubanga buli kintu kyonna kuba paka ku zedi azayogera ebitunga bituufu Mukulumbuye munaye nali sikukkiririza mutaata nsonyiwe okwogera ekigambo kino naye ssebo taata kati nze mabegawo. So kandikire n'abateesa bannange bateeseeko we baleme we balire ddala ensipesasi mwe kulamusizaako mukama. Alo. Picha we bali kuweereza. Kale ssebo eddakiika emwe mu budde bugenze tetulina budde. Ono Kisolo omuto nze nkubiriza Abaganda mwenna gye muli n'abaagaliza Obuganda ebirungi ababanja Mayiga tumubanje n'abakulu abeekolamu omulimu okulaba nga bagenda e Namibia namwe mwekolemu omulimu. Professor Badiru Kateregga ye yavaayo n'agamba nti abeesobolamu kakati tumaze okukakasa nti Ssaabasajja ali Namibia. Sebo Professor kulemberamu banno mugende Namibia munnule Ssaabasajja bwe kiba kyetaagisa ssente tuzisonde atwale bajanjibwe. Kyensaba weebale kuweereza teacher. Kale saba. Hello. Hello. Weba tuweereza teacher. Nkale nyabo nawe bali kubeerako. Kale tusiima nnyo weebale kulwanirira bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka. Namwe mwebale kukola. Mayiga njagala otwala omukisa guno okutegeeza byokola byonna Abaganda tetuli basiru ate n'endiga wetunula wansi talowooza nti temanya gyeraga. Mayiga ayina mu Bulange Emmengo nga Sseddume y'embizzi naye ssebo Mayiga ayina Emmengo nga Sseddume y'embizzi bwetuuka ebeera nanti ebeera emanyi yeesinga yey'amaanyi tegambwako erya buli kimu etwala buli kimu.
Mayiga ntwala guno mukisa okutegeeza abaganda balaja ne babagoba ku ttaka tovaayo kwogera tulajanye okuva ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka njujukira ng'otulaga nga bamukukisa bamutwala e Nairobi omusajja oyo n'abyewakana n'atandika okugamba mbu obutamiivu butuula eggulama alowooza abaganda bali basiru tebasobola kukollectinga eyo yonna information ne tulaba ekituufu ekigenda mu maaso. N'ekirala teacher njagala okubuuza abamemba ba parliament aba Buganda caucus Muwanga Kivumbi kisajja gw'oli embizi kubanga Muwanga Kivumbi tosobola kuŋŋaana nti gwe okulira Buganda caucus Abannayuganda ne tutumbula eddoboozi lyaffe tudimandinga Ssaabasajja Kabaka gwe n'osigala ng'osirise. Era President sigenda munenya abula kati tugenda kusaba ekintu kimu yejjeko ekya President kubanga tunagamba nti President atukulembere bajja gamba mbu bamuyingiriza mu bino tugenda gamba omubanda wa Kabaka ffenna ng'Abaganda tugende ebwamunaanika abanaasobola bagende ekireka ffe twagala laba Ssaabasajja Kabaka ebyo Mayiga by'olimu bya kito bweyinaayina nga seddume y'embizi abaana bo tubamanyi woosula tumanyiiwo n'abo abalongo bwe b'okweka bonna tujja kunoonyerezaako Mayiga oyinza obutalaba famire eyinza obutalaba ku mulambo gonze nkukakasa kino ekintu toyanziza nnyo nnyabo gye bujja mu maaso kubanga mpulira obulumi ku mutima abantu ne beeyita Obuganda mugaggabalidde mu Buganda akakasajja kagundi kati Muwanga Kivumbi mwe empawaliranga weekend takasobola kuvayo okugambako nti banenga Abaganda webale weereza teacher kale nyabo halo wanjisebo teacher jebale kuweereza kale sobola webale kubeerako kakati nze njagala okutuusa obubaka bwange eri Mayiga nti beewaddeyo okukola history mu Buganda naye bakimanye nti abaana ba Buganda abalina emitima eminyiivu era abaagala okulwanirira obwakabaka bwaffe tukyaliyo tetuggwangayo tetwakoma mu 29 kino omuweereza bubaka abuwulire era bw'abanga yeesomye okutukolerako history naffe tugenda kukola ebyafaayo nga bwe baagala okukola history mu Buganda nga bajja batuziza mu history yayita okulwanyisa obwakabaka bwaffe nze eddiini eyange ndi Muganda etribe eyange ndi Muganda Mayiga bw'obanga otambula mu Buganda saba mukama we akayumba ke yatambuliramu akakukuwe naawe kuba otambuliramu ku mulundi guno ate nga bakusibiddemu ku mikolo gyonna gy'olagako tandika okutambulira mu kayumba ako nga bakuleetawo ne bakupulantingawo bupulantinzi kale sabutoyanza naye Mayiga waliwo Abaganda abalirwedde okufaafaagana naawe tosobola kubeera ng'okola bisipiiki ebitutegeka busimanya Abaganda nnono simanya waliyo omuntu ennono tugoberera nnono tewaliyo Baganda nnono kati atutegeka ajja atugambe mbu Abaganda munasonyiwa twakuumye bubi kati akaabemu awo obuzigazi obw'ekiyaayi atulage nti naye anyoleddwa ng'era omuntu akomukozi w'ebikolobero bw'abeera tetugenda kubikkiriza Baganda bange bali mu tutegeka bano abasajja tikyologedde ennaku ze babadde babuzaayo okujja otuwa amawulire g'omutanda ekyo tekigenda kusoboka kikafuuwe akategeera tetugenda kikkiriza kubanga kabadde akasajja kano katutegeka kajje kaweeno sipiiki tulyoke tukagambeko tikyotera okubyogera kalyoke kaveeyo kagambe waliwo bendaba eyo ku mikutu aboogera musobola okunsinga okunyolwa nze mukama wange yakisiza omukono nga yankwasa ddamula nze omutabani wa Kabaka omukulu Mayiga ekyokubeera nga waweebwa ddamula ya Buganda tekikufuula kwagala Kabaka kusinga Abaganda ebyo byonna buli kye bakwogerako n'olaga nti gwasinga okwagala obwakabaka Kabaka yabitugambako dda tubiraba nze nkugambye waliwo abantu abeeteefuteefu okufa naawe naffe tukole amawuli tukole ebyafaayo Katikkiro wa Buganda yaliko ku mulembe gwa Mutebi omuntu yafaafaagana naye kale sabutoyanza mwesomye okukola ebyafaayo okulabisa obwakabaka bwaffe webale kuweereza kale sabu
Uganda zabu nga sigwa musima. Sebo. Wanji Sebo. Kusimu nchamu. Wanji Sebo. Nkuba kusimu nchamu mbadde oli ku live nga nange njagala kuteekayo ndowooza yange. Anti kuoli Sebo genda maaso sumulukuka ate goli okumpi awo mutuyabe mugende Namibia genda maaso. Akabi nnyo. Bannange ticha we bali kuweereza ensonga ya Ssaabasajja Kabaka n'okutwaliriza awamu bannayuganda mwenna mwe bali kulwana lutalo nankubadde terunaggwa naye ng'ate tuteekwaddugusa Mayiga ye yakutubbala ku bannayuganda ng'akozesebwa gavumenti naye ekyo ekyokukozesebwa gavumenti nga bannayuganda mwe temutufaako bonna tugenda bazingira mu kkuti y'emu kubanga bw'oba ofaanirira Uganda olina okugirwanirira n'ebyayo byonna ebirimu okuba nti buli kimu kibeera mu mirembe. Ffe tetwafuuka nte za kuzunza omanyi bannomadi zaabo bazunga buli wamu baagala tuzunge tuve wano tudde wali bwe batujja ku kino nga batuteeka ku kino. Abeetegeka ogenda e Namibia bo bwe bajje bakuba amasimu tewaba muntu aleeta kyakulya nga tugenda kiryako. Bujangu n'emmere yo bw'oba wakutambula tujja kusimbula tutambule Ssaabasajja Kabaka tujja mulaba oba tujja kusala amagezi gonna twerwaneko twekalakasize Namibia. Tetujja kubeera batemu, tetugenda na mmundu, tugenda na ngoye zaffe enjeru nga tubanja Ssaabasajja Kabaka aveeyo atubuuzeeko naffe tuzze okumusaasira mu mbeera gy'alimu. Kale Sebo. Kale Sebo. Nkomaawo abateesa Hello. Teacher jebaleko Sebo. Kale Sebo nawe jebaleko Sebo. Kakati Obuganda bulina structures. Mbadde nsaba otusomese ku structures ezo nga tetunaba kutegeera abamu tetuli Baganda naye we are interested mu Buganda era kuba tulina amataka e Uganda n'ebyaffe naye waliwo abataka waliwo abantu abambala nnyo amakanzu ne banyuma nkusaba osooka otusomese ng'oba ku Sande nti Buganda potoka eri bweti ne bweti kati abantu abo tuve omu ku omu atunnyonnyole mukama waaliwa structure tugimala egenda kujjawo namujinga ali emabega kubanga Ssaabasajja era ne wanaaba akomyewo n'addamu nga structures nfu agenda kuddamu the same process. Ekyokubiri e Namibia tugende ku palamenti yabwe tubategeeze Kabaka is missing as simple as that naye we bali kuweereza kale Sebo mukama akwomukisa kale tuyazanya Sebo. Kati bannange olw'obufunda lw'obudde njagala kutegeeza mwenna abakyali mu diversion Museveni akyayisaawo ebintu bye n'abali abakyagobera ebintu by'ekisiru Museveni akyayisaawo ebintu bye. Kati wetwogerera olunaku lwajjo bayisizza omusolo njagala mbazanyire ka video kano nga sinnafundikira buli omu ogenda tutegeera Uganda gye mulimu mujja tutegeera nti Uganda mulina okusituka mu lwane muve mu diversion sime zino z'abaani sime zano njala muwulirize bulungi nnyo bulira. Parliament olwaleero esinkanye okukubaganya ebirowoozo ku bago ly'etteeka ly'omusolo eri Excise Duty Amendment 2024 nga gwa mwaka gw'ebyensimbi ogujja 2024-2025. Ebbago lino liteekawo omusolo ku bintu ng'amafuta, amazzi, mobile money n'ebirala. Honorable members, Gavumenti yaleeta ekiteeso ng'eyagala amafuta g'ettaala oba parafini gateekebweko omusolo gwa nusu 3 buli lita, kyokka kino ababaka bakigaanye. And since we removed REA, and REA has failed, electricity has failed to reach to the villages, we are removing kerosene. Omusolo gwe gumu guteeka ennusu 10 ku buli lita ya diesel ne petrol. Kyokka wano ababaka omusolo guno bagezezaako okuguwakanya. For the first time we say we are not going to increase taxes on fuel. Yes. And see what will happen. I can tell you, the country will not collapse and there will be more income to tax. Increase the tax
is the less demand you'll be creating. Because ultimately, this is having a multiplier effect across the economy. 3B recommitted as proposed by Honorable Semuju. Those in favor say on the contrary, nay. The nays have it. Ababaka wano basinzidde okutegeeza bannayuganda okwesiba ebbiri kubanga omusolo guno gugenda kuviirako ebbeeyi y'amafuta okulinnya olwo buli kimu era ekyo. Bagambye endiga eziwagira n'ezisekendinga era muziwudde endiga azooza kankazeyo katono nnyo mugenda kulira endiga zammwe ze mwasindika mu paaliyamenti zikimeeme mulimu zikimeeme mulimu zinnakabege nga zooza naye nga tekuli wadde endiga n'emu esasula musolo kwezi ziri ate nga zirya musolo gwaffe ulira nga guyisiddwa. 3B recommitted as proposed by Honorable Semuju. Those in favor say on the contrary, nay. The nays have it. Ababaka wano basinzidde okutegeeza bannayuganda okwesiba ebbiri kubanga omusolo guno gugenda kuviirako ebbeeyi y'amafuta okulinnya olwo buli kimu era ekikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo kirinnye. Obususu obungi oba bafudde baddu mu ggwanga lyabwe tetugamba nti gavumenti y'NRM babeere bansa bamanye obuzibu bannayuganda bwe balimu batunulire ekonomi nga bwetambula bamanye nti covid yakosa abantu tukyali mu effects za covid nga 19 nga bwe yakosa abantu bizinesi zonna zigudde naye ku bannayuganda betwongera okunyigiriza nga bawa emisolo tegiyamba twavuwaza abantu ku ssente zigenda mu bantu ab'olubatu kyannaku nnyo nti era bamaliriza nga abatono ebirowoozo byaffe babiganye actually kuno sibadde n'abatono tubadde n'abangi tekaliyise era bannayuganda kyetubagamba abali eyo nti embeera gye tugendamu kati si yakwesiba bbiri mujja kwesiba n'ekkumi kubanga ebintu byonna mu ggwanga nga bwe tumanyi nti amafuta ye namuzigo okutambulira ebyenfuna buli mwaka payment asobola okugula amafuta ne bagongera naye balowooze ku bantu be bakiikirira. Waliwo n'ebibuuzo bingi ku mugaso gw'omusolo bannayuganda gwe bawa nga bangi beebuuza ku buweereza obuva mu gavumenti. Twagala gavumenti sente zino ez'amafuta eziteeke ku fund ey'okuyamba okudaabiriza enguudo sobola okubeera n'enguudo ennungi ekyo tetunaba kikola. Ndowooza ku muntu asembayo wabula ng'okwata obuwumbi 578 n'obuwa Magoola n'okwata obuwumbi obusoba mu 2 n'obuwa simanyi obeiringa bantu out nga twekwese mu bino omusimanyi omusolo gugenda kuyamba bannayuganda. Gino gisoloozebwa ne giteekebwa mu makubo gaffe amakubo ne gakolebwa amalwaliro ne gabaamu eddagala kwegamba service delivery nebanga ya mutindo omuntu yenna tajjagana kusasula tajjagana kusasula musolo. Mu kiseera kino lita ya petro eriko omusolo gwa 1,405 nga gugenda kati kutuuka ku 1,505 ate lita ya dizero eriko omusolo gwa 1,103 gugenda kulinnya gudde ku 2,203 omwaka gw'ebyensimbi ogujja. Mu ngeri y'emu omusolo ku mazzi aga mineral water oba ag'okunywa mu ccupa guteereddwako omusolo gwa siringi 5 buli lita. Ddala nti ensonga y'amazzi aganywebwa tulinga kati abagamba bannayuganda batandika okubanga banywa mu bidiba. Omusolo omulala ogutabudde ababaka gwe gw'obutundutundu 5 ku buli ajjayo ssente ku nkola ya agent banking era nga kati bakozesa app gamba nga Chipper, Sendwave, Mango n'endala buli ajjayo ssente wakusalibwako obutundutundu 5 ku buli 100. Oli bw'aweereza ssente ng'ayise through World Remit oba Sendwave era zijjira ku mobile money wallet ey'omuntu n'agenda n'aziwithdrawing kati kino kigenda kuba kitegeeza omuwendo gw'ogenda okuba ng'ogirayo ssente kugenda kuba gweyongeze. And includes all withdrawal services provided by financial institutions or a microfinance deposit-taking institution other than withdrawals at the counter inside a banking hall. Kisuubirwa nti singa gavumenti eteeka mu nkola etteeka lya excise duty omwaka gw'ebyensimbi ogujja ejja kusobola okusoloza omusolo gwa buwumbi 2,500. Juma Kiriya. Kati ebimuwulidde bigambo bitukuvu. Parliament mwebale n'abala mwebale. Kati wane wali ekibuuzo kyange. Etteeka lino teririiko nti liri exception okuba NRM. Liri general. Lirumanze
awagira enkyukakyuka liruma n'agiwadde omuliro kyekyo mutova ku line tova ku kisanja. Very, 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 very good and important. Teririna kawairo kagamba nti ligenda kuluma banupu. Liri general. Owa enali mwina muganda mu diaspora buli sede zoweereza bagenda kutemako omusolo. Bindo woto no gwonyo ku mazi mupeka lwenzo lisimeka ani. Bongeddeko omusolo. Onogenda kugabuveera agali mu kukolera bafugundi kolera. Amafuta bagongeza. Tulagiro tuko mwaka ogujja nga amafuta gayingidde akanaana oba akenda. Kale, awe tubaagala. Kati, ekirungi ekisinga okunsanyusa mu Uganda. Oba owagira oba towagira, bakulya kyekimu, bakobba kyekimu, kati mmwe ebe message yange esembayo. Nga tuvudde mu lwali, gano ge mazima. Abantu batalinyangako Bulaaya, nga temumanyi nkola za nsi ezo, mu mbeera za bulamu bwa bulijjo, wandibadde olwana nnyo Ssaabasajja Kabaka n'asigala nga mulamu. Oba oli wa NRM, oba oli wefudisi, wandibadde olwana nnyo Ssaabasajja Kabaka n'asigala kubanga ye custodian. Mu nsi zino ze tulimu ffenna ettaka lyonna lya gavumenti teri owninga ttaka. Ali owninga kulizi myaka 49 ku 99 bwe jiggwako nga wakulaakulanye tobanje ojjako bujjango ezo n'ogenda. Naye mu Uganda ofuna endagaano ng'eri manyago no owning ekibanja. Ofuna ekyapa nga kimanyago no owning ettaka mu bubwo ku bubwo n'ozimbako ennyumba yo ne weebaka n'ofuluta n'ozikako n'abantu. Which is not the same issue in the other parts of the world. Kati Museveni kyayagala obbajjako kasitajjawo Ssaabasajja Kabaka custodian akwatiridde ennono n'obulombolo bajjajjaffe kubalona ettaka eryo mu Uganda okubeerawo kasitaamujjawo. Kati oba oli wa NRM ng'oli Mbega simanyi wagenze Canada kubega, oli mu America wagenze kubega, simanyi oli Bungereza oli mu diaspora obega, genda obeke nnyoko kubanga ekigenda okulya ffenna nawe kigenda kukuliramu. Basimanyi temwogera Kabaka. He is the custodian asobola okutulanaga mu 7. This is wrong. Buli muntu alina right okusigaza okubeera ku ttaka lye kati bamujjawo ojja kuwulira. Bino bye mbagamba mulowooza tusaaga tuli mu kunyambunyunya. This is a true story. Yensonga lwaki Museveni ayagala Kabaka aveewo ng'akozesa Mayiga n'abaloga Agnes Sarah Kagere, akozesa Kiwalabe Makere, akozesa gundi ya John Katende, akozesa abana basajja baba bonna abali emmengo bonna bakozesa okujjawo kasita bana bajjako rights zammwe ku ttaka. Ng'oli akugoba ku taata nakyakuwadde. Kati zize emisolo bagirese bagitaddewo tegiriko nti aba NRM muri exception temukkirizibwa ku kukyajibwa misolo giri general. Ne bajjawo Ssaabasajja Kabaka Museveni agenda kukola byonna byakola nga tamanyi wa NRM buli mwajja kuba munyigiramu. Video wedde tusinkane ku Sande ku saa 2 mu Bulange Mmengo. Mukama bankuumire atakuumira mpeera. Musigale nga mubanja Ssaabasajja Kabaka. Mwenna bagende Namibia n'abagenda okuva mu nsi ziriraanyeyo please mutambule. Bannayuganda mwenna Namibia eri visa free okugenda ewa Uganda okwata kwa passport yo na hotel booking na ntambula egenda kutambuza na kulya. Namibia is a visa free country to Uganda. Kwata passport yo, booking ya hotel, gendo linye ku kisawe nyenyo Entebbe ogende Namibia. Nchiddamu. Namibia is a visa free country to Uganda. The only new obukyeraga kyetwetaga kiri ekintu eki hotel booking national money bukadde nga 2 bukadde 3 bukumala mu nnaku z'ono beera nga munoonya Ssaabasajja Kabaka teweetaaga visa. Obeerewo wakati w'ennaku 3 ku nnaku 6 teweetaaga visa ogende Namibia ng'ova oli muna Uganda. It's a visa free country to Uganda as long as olina hotel booking n'akasente akagenda okukubeza $3 5 mugende munoonye Ssaabasajja Kabaka n'abalina enteekateeka y'ekyama nabo mugende. Mukama kuuma Ssaabasajja Kabaka wonna waali n'abaagala Obuganda tetwagala mugambe tetwabagala buli kimu tukibagambye. Video ewedde Mukama bakuume tusikane ku Sande sawa 2.